Sebo. Bannange. Kulikayo. Twavuddeyo mu bivvulu. Nkusanze wakazuukuka. Kyabadde kitya? Ekivvulu kyabadde mali. Badde nongodde. Wanteza akatebe. Ongire entebe zange sebo. Wenno yeerinkiza obunyoma. Kyabadde kyetagise. Ale lwaki? Ogamba otya ganda? Sigamba. Mukulika eyo. Twavuddeyo. Ebivvulu gwe wabirabye otya ng'omuntu. Wanze nabadde wali emiskini nga kifumba mutoko. Omuganda ndowooza omutoko bulijjo tagumanyi. Naye gwabadde wali emiskini. Wali gweyolese bulungi nnyo. So ebivvulu bino byaleseewo ebibuuzo bingi nnyo ebyetaaga okwanukulwa. Nze ngazi wabaddewo ebibuuzo bingi nnyo mu kifaananyi mwe balabira alien skin n'obuli kati ekifaananyi abantu mwe bakola ki mwe bamulabira. So waliwo ekibuuzo kyenza okubeera nti nkubuuza lwaki alien skin saawa eno bamuyita ye president wa Ghetto teba papier kanaawo Ghetto yo tebe na president tunabeerawo mu kunuuna. Bobiwine yavaako. Bobiwine yavaako. Kyaki mufuula president wa Ghetto? Era Bobiwine mu kuvaako tulabye abakulembeze bangi awo abazze abamu ne beetuuma naye ng'era obalaba bw'obateeka ku minzaani eringa yamu n'abagooca yambizi ebalansinga okitegeera twasooka ne tulaba Kabaaya nga vibe ono gwe bali baagala okuba entandaalo Kabaaya nga vibe temuli etugaanye Ghetto youth naye ate ng'era omulaba wa generation eri egenderedde ng'ate abaana bano ba Ghetto youth beetaaga omuntu oyo aba representinga state olw'okuto nnyo amaanyi ga Ghetto n'ereeta Buchaman n'emusiba mu bantu Ghetto n'emuboola oba ategeerekeka so lwaki abawona oyo omuntu omanyi Ghetto president sebo si byakugira bugizi Katonda yamuleeta sifa abamuleeta wane Kyagulanyi teri yamumanya ng'ajja nti anaabeera Ghetto president nali njogerako ne Kyagulanyi yakola statement n'agamba anti yo okufuuka Ghetto president waliwo gayi mu sitaawo bano abaana baali bakadogo mu lutalo lwa Museveni bwe bakomawo awo during 1990s okitegeera nga tebalina byakukola ne bafuuka badiri badanyaawo nga watabu nnyo mu sitaawo Kyagulanyi n'amufunako omukwano era n'amutambuzanga Ghetto ez'enjawulo amubongesaako ku bakibanda ab'enjawulo Bobiwine ye kyataamanya nti ekyo omukulu kye yamukoleranga kijja mufuula w'amaanyi nnyo mu Ghetto ekikomesamu mu bantu Ghetto ne zimutegeera nnyo era bwe yasumulula omuziki osegeera ng'ate representing ekifaananyi kiri ekituufu ekya Ghetto awo amajolobero ne bagamuwa okitegeera kakati alien skin naye azze ng'era bw'olaba bannabyabufuzi ssebo okufuuka president ojja n'eŋŋombo oba leader of opposition nga gundi bwe yajjanga ne wanu Uganda wanu people Besigye yagenda nayo Bobiwine yazze ne people power wa power era nga buli watuuka osegera bwe yali ng'akyali president wa Ghetto balina eno eŋŋombo gye baakolanga ng'era bwe bagikola omanya batuuse Buchaman ye yakulemberanga ng'aga nti yesebo nga bantu baddamu nti ki busaabala kati alien skin yazze n'eŋŋombo eyava eBwaina omanyi Ghetto zonna zezimu byalo bye byawukana naye nga Ghetto neeyisa byonna kati n'eŋŋombo yava nno mu Ghetto y'eBwaina kawempe era yajwanga ne babokisa bammando bwe bajjiranga nga bagenda okugulikana mu gundi mulindi okitegeera so alien skin n'apackaginga bulungi nnyo like neye brandinga bulungi nnyo nga Ghetto youth eneeyisa manyi Ghetto youth olina okuba down to earth ng'abantu bonna okola ki oconnectinga nabo mufaanaganya endowooza so alien skin ebyo byonna ne music n'akola ki n'atuwa mu kutuwa music we teyakoma bukomyawo wabula ng'atuwa music alimu olulimi omwana wa Ghetto lwawulira okitegeera music atambuza oluwombo lw'ebusaabala okitegera simanyi labisa bigambo ng'ebyo bingi nnyo omukulu ono byabadde nga packaging ne bireetera abaana ba Ghetto okukola ki oga nti yandibo okitegedde so wakati mu bikola ebyenjawulo Ghetto n'emukkiririzaamu alien skin champion gudo gwatambula naye gwe mula nga tugenda okuzayo ku ssomero ku Mande addayo ku ssomero champion gudo weekawempi alien skin weemakindi alien skin bakwatagana batya anti awo nkugambira nti Ghetto bitundu bye byawuka naye neeyisa y'abantu abagiwangaaliramu yemu
ghetto ye Makindi, ghetto ye Kamocha, ghetto ye Kawempe, ghetto ye Katwe. Kakati bwe balaba omuntu alina elementi nga ajjayo ekifaananyi kya ghetto ekituufu ne bagamba yandibanga yono. Kitegeera. Ate olina okuba nga oli solidi. Si solidi mu kkubagana kwokka, simaye kugulika. Ne mu njogera. Ne mu mentality. Kitegeera. Mutuufu twagenza okulaba ng'empanga akola ki? Agiridde. Era omukulu w'emagere gyali n'agamba omwana ye baatu baagamba munyiivu. Atasobola kuba munyiivu. Kuba kakati ate kati Kyagulanyi waali atoogeraageranya n'Alien Skin waali. Obadde kiggwe. Gate ate gali masannyalaze. Bw'obanga wali ghetto president. Nga kati oli president wa ggwanga. Eggwanga lyonna likutya. Abantu bakakasa gwe baawa akalulu. Era y'ensonga lwaki bagamba eyawangula si yakola ki? Si yafuga. Ako kokka akabonero akalaga. Era ne bwe yabadde alanga ebivvulu bino. Abantu tebaategedde naye yabadde ali mu kwendoosinga mwana. Sekajanja kagonde. Tuyite mu statement size. Kati kakati ewakula ennume tewakula emu ekyo kye mutategeera. Bobiwine sebo waali gwe mwali mumusuubirawo. Uli pulezidenti wa ggwanga. Kitegeeza yayimba mu luyimba lwe nti baatukasuka kulaalira nti bw'alaba omwana avudde mu ghetto n'asituka kibanga ekimuli ekikoze ekimeze mu nkokoto. Kati ye yavaayo abaali banyomwa nti ghetto simanyi bikyani bafala tebasobola balina karakita n'akiwanikamu. Kati ndowooza mumulaba convention z'abaamu. Okitegeera omusajja adressinga bazungu. Okitegedde kitegeeza amaanyi mangi nnyo. Kitegeeza yasima omusingi gwa ghetto era abaana bwe balaba Kyagulanyi batandika okwekkiririzaamu ti mwana bino nage nsobola. Era Alien Skin ke kakabuli kano kazze nako talina gwatya. Ne bw'oba gwani ng'omutaddemu kamera simanyi interview bikyani agisawula. Kati katuyiteko mu statement y'omukulu gye yakoze ng'amwendoosinga. Wano kwabadde kumwendoosinga nga president owa ghetto era kyakoneddwamu stamp ne ghetto zonna zakkiriza. Awo nawo tugenda kugendawo. Yakoze statement ye yagambye Alien Skin is a true. Ogiyisiza mu kinyanyimbe. Mu kinyanyimbe ngenda bavuunulira. Abatasoma. Okitegedde bannawomerwa emboona. Tubaagala nnyo nabo okutegeera ensonga zino nga bwe zaabadde zitaputo. Alien Skin is a true representation of ghetto and that's who we are. Ekyo kye tuli. Ekyo kye tuli. Okitegeera. N'ayongerawo wano ng'amaliriza we owe him support, love and guidance. Kakati mu Luganda yabadde kyategeeza nti Alien Skin kye kifaananyi ekituufu oba ajjayo bulungi nnyo ekifaananyi ekituufu ekya ghetto. Ate ekyo kye tuli. Okitegeera. N'agamba tumuwa obuwagizi, tumuvujjirira n'omukwano, then n'okulambikibwa oba n'okuwabulwa guidance. Okitegeera. Nga kyategeeza nti ngaze president yaliko ngenda mubeera mabega. Ngenda mubeera kunyuma okwogera okujja ekifaananyi kyaffe ekituufu ekya ghetto. Okitegeera kuba gya representinga. Era wennyini kabadde kabonero akalaga kufa abalabira ewala nti akonyeemu stamp. This is the next ghetto president. Okitegeera. Ate wakati mu kukikola ne ghetto neeyogera nti sebo tukkiriza oga emiryango gyaggwaddwa saa 10 mbuzaawoze saawa 3 saawa 3 ez'okumakya geeti ne zimenyebwa. Mbu ababadde munda nga benkana ne Martha Mukisa be yafuna. Okategedde. Nkutidde. So geeti ne zibonyebwa olumbe lw'ebusabala abantu ne baludigida. Kakati bw'oba oyagala okakasa what is ghetto oba nti ghetto yayogedde era nekkiriza nti ono ye mukulembeze wafaddako. Abantu abaakeddeyo bano bamaama Naaki abatufumbira obutogo mu ghetto. Abo bo baasooseyo mangu bapeereddene abatabula egundi amalwa mu ghetto. Abo nabo baakeddeyo ng'obudde bukyali. Okategedde. So kaakati bano ab'oluwombo lw'ebusabala abo be bazze ne bamenya geti saa 12 busungu be babadde beesisigiriza nga bamanyi be bagenda okijjuza. Kumbe eno yabadde kolo ya ghetto. Baani abajjuza ekivulu kya Gondi Alien Skin bafala obadde kiggwe. Ati Alien Skin balina ekintu kye baali bamusuubiramu. Baali bamanyi nti Alien Skin ogolaba wabakakoola simanyi wabakakwacco bano abaayitako edda naye nga ghetto
erimu abantu bangi muganda wange. Is a combination. A combination baberedde ne baani bano bafalafala ab'obuwalaji abawalajika abo baakedde kuba bo bamanyi banafunafu tebajja kusobola mwana akugulika n'oluba okitegeera kaakati era bano abakakwaco be babadde eno ku rooftop baalabidde nawabweru gye baatadde screen abawabweru era ejjo lwabasaze ate baaliddeko ate waabadde akakoola kaweddeyo mu wiiki emu nga balanga kivu jjukira nti buli Ghetto Youth eyajjanga na luwombo ng'ettama lizimbye liti nga bakoze jjo nga ne bw'omukubako kabazi tesobola kuwuguka okitegedde so abo baakedde naye oluwombo lw'ebusabala lwabadde olutono nnyo lwamusuuba olw'endi abaana gye baalulyamu naye ng'ekivulu kyabadde maada ate abantu kye batamanyi ku Ghetto Youth Ghetto Youth we babeera moze wabaawo one love kuba kyekibeera eno mu ghetto abo abaana ebiseera ebisinga bavaayo nga banyiize ne bagamba nti kati ba VIP baliwo bano abeefuula abaazikolamu katugende tubanoonyeemu akasente kaffe naye muganda we badde eno mu ghetto engabana gye bakagabanamu ogimanyi okitegeera ne bagabirako abaana abatunda ebinyoononyo ebyo ebiyindoyinde ebyo abimwamamwa agalimirimi bagamba tubawadde mulye n'abakakola wali ne katambula so alien skin right about now ye Ghetto president ganja ndowooza tukomewo ne story ya Bitex ne gundi nani tugenda komawo tubayisize story ya Bitex ne Balamu ebivulu bino byabadde behind yani abantu tubasiigire ekifaananyi kituufu naye nsuubira nti babadde batugobera ku Megatron babadde bakola ki ensonga ezo twazibatemera basabe ku ssente mutuwe ku ssente banna enamba eyo temugiraba ku screen naye nga bannange mwebale tuwagira abantu bafe Dubai okitegeera mu kyondo ky'abawalabu Qatar Doha United Arab Emirates Saudi Arabia wetugenda eno mu Europe nsi nyingi nnyo France UK US bana abali mu America tobatumira butumize bagambe tetuli bulungi nze sinalya kintu kyonna tukola ebintu bingi okulabika nti tubatuusaako amawulire wano ne credibility so akanamba ako mututunulemu amafuta Megatron eyongere okubaweereza mukategedde nawezo gatusabirize abantu balangira nabaterako omutwalo gwange temwogera ku bimbe wange kati omutima muli babi nnyo mututereko akasente mwetweyagala abaana badde mu kivulu kya alien nga amabere galinga ki papaari wabalabe sewanya naye buli obwana bwazaalibwa kubalumya mitwe ndebbere liringa papali abasajja aga bonna amatama abasajja abakulu kati bebagala bakazi baffe kategedde banna batunuulira amabere gaba ate abaana kati enywanto ziyitamu ezituttira bannange ebbere nibanga papaari naye mukwano gwabwe omukiga nga akijjayo bulungi ebbere ninga papaari lero balitya eryo balityo okategedde nkategedde akuume takuumira mpeera